Emitiyana nga tuvuddeyo ab'ebyokwerinda banunudde ebimu ku byuma by'amasannyalaze ebize bibbibwa okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Babisanze Mmengo Kisenyi mu zooni ya Sebalijja mu kimu ku bifo awatundirwa ebyuma. Abantu babiri bakwatiddwa era nga bakunoonyerezebwako bavunaanibwe. Poliisi ngeri wamu n'ebitongole ebikuumaddembe okuli n'eriiso bakoze ebikwekweto Mmengo mu Kisenyi mu kifo we batundira n'okusuubuza ebyuma kiridde okufuna amawulire nga bwe waliwo ebyuma by'amasannyalaze ebize bibbibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Abapoliisi beebulunguludde ekifo kyonna emirimu ne giyimirira nga tewali akkirizibwa kubaako na kyakola. Abasuubuzi basigadde basobeddwa oluvannyuma lwa sitoowa zaabwe ennyo okuggalwa nga tebategeera kigenda mu maaso. Abakuumaddembe omubadde n'abali mu ngoye za bulijjo beesoze sitowa ne bajjayo ebyuma omuli n'ebiriko obulambe nti bya kitongole eky'ebyamasannyalaze eki-UETCL obwedda bye bajjamu nga bitikibwa ku mmotoka za poliisi. Simon Okoth akuliddemu okunoonyereza ku lwa UTCL ayogedde ku bubi bw'ebyuma by'amasannyalaze obubadde bufuuse baana baliwo. It is so bad to vandalize electricity because without electricity the country will not develop at any time. Second to that, by the virtue of big transmission towers being put down, it costs a lot the government because to construct one tower takes around 300 billion. Ayogedde ku bibonerezo ebiweebwa omuntu abasingisiddwa omusango gw'okusangibwa n'ebyuma by'amasannyalaze okusinziira ku tteeka eppya. We are charging them with several offences which include tampering with the electricity metering and the transmission towers. Ssentebe w'abasuubuzi b'ebyuma David Kasujja agamba nti ebyuma ebikwatiddwa baabigula mu batunda ebintu bya gavumenti ebikozeeko. Tulina empapula ku bintu byaffe naye ng'ebintu ebimu byefaanaganyizaamu n'ebyawumeme naye nga tubisasulira omusolo naye bwe tujjayo ne tubalaga empapula ne tubalaga n'ebintu byaffe bye tusuubula nabo ne bajja balondamu ebyabwe naye ng'ate mulimu ebimu bye tugula mu okisoni nga mu ED bayutero batunda ne tubigatta mu byaffe bye tujja e China. Problem kati eriwo UTA ekozesa materials ezimu n'ani ne umeme kizibu ekiriwo kati bano bagenda ne batayizinga mu mawulire bano bagenda bakola bidding ne bawangula ebya UTA ne kati bano bajja nga bagamba nti byaki bya umeme. Abaana ebyuma bye basuubula biriko lisiiti biva South Africa balina empapula naye temuganyiza na kutunula ku mpapula. Era asabye wabeewo enkola ennungamu mu kulondoola ebyuma bino abasuubuzi baleme okufiirizibwa. Naye katusabe nti abakulu bwe tunaabalaga empapula n'eziri ez'okusoma banaatuddiza ebintu byaffe kubanga abasuubuzi bali mu kukikola kimu kunyolwa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango akakasiza nti abantu babiri bakwatiddwa era nga baakunoonyerezebwako n'oluvannyuma bavunaanibwe. Tujja batwala mu mbuga z'amateeka wiiki ejja naye twagala kukubiriza abantu mulanga tutandise omuyigo ey'okulondola